tetujja kwogera secrets zaffe era ebimu ku bintamiza ku bipulogulaamu byammwe bino naddala gwe case buli business ebeeramu n'ebyama byayo naye case ayagala atubikulira ebyama abalefeni batutawanye abaki batutawanye oli kaana kabibi nnyo ku case you are bad boy oli ku field eno ogikuba naye case nkubuulira field eno bweneegwa toyina gyojja kukola. BOCAT TV Neera nze nakwewa ebyokumbuuzabuuza tuukira ku point kati bwombuuzabuuza nti oli otya ssebo kati olwo nenkukula ntya mulekera temulinayo kyemunjagalako munjagala ku content n'olwensonga eyo temumbuuzabuuza nti munjagala nnyo nti munfaako nnyo nti mumbiibiita nnyo mukime kye mwakimye mugende abatulaba kale kambabuuzeeko muli mutya abatulaba abalungi basebo ne bannyabo banaye tubawanye ekitiibwa tubaagala nnyo basebo ne bannyabo muli b'amaanyi nnyo mu mutima omulungi obadde oyagala nfukamira neewalule olw'okuba mbuuza ku balabi kiki ennyo bo tebafunamu temutumanyiira okuyiga ebigambo bye tubagamba bya ssente nnene bafuna training psychological touch training y'amaanyi nnyo abantu kye bafuna mu bino ebintu byammwe waliwo abaagala okwetuga temawulira ekigambo kya Kato Lubwama nga kimugumya omugwa n'agusula oli n'aga nti kaŋŋume nange nja kubanga Kato Lubwama gye bali many people many twabadde tuli awo ne tukulaba ng'oyambadde ng'olinga ate kati atunda emmumbwa ne tugamba ate kati Honorable akikoze atya ekintu ekyo ekyemmumbwa feeling endi mu mutima agendako ekkalamojja eyo nendaba discipline gye balina abantu 4,500 basula ku kyalo kimu tebambadde naye nga tewali n'omu ayinza kufuutukayo najja n'akwata omuntu nti amuraping kati that discipline Uganda bwefuna discipline eyo of togetherness nga bantu bali wamu naye nga buli omu respectinga munne yo discipline tebanga mu Uganda bannayuganda balina ogikopa ne tugikozesa mu bulamu bwaffe kwega buli omu alina feeling eyiye naye nga waliwo central command efuga abantu etambuliza abantu nga tisi ya gavumenti yaabwe. In fact bw'otuukayo it's another world nsi ndala nnyo eri mu Uganda naye nsi ndala mu Uganda ekkalamojja nsi ndala nnyo very good people bantu buli omu ali ku bibye okitegeera so kakati ekyo ekiri okay. Abantu abaga nti nakoze kasikiti nafuuse eddiikula mugende mugabe bagende balye bannyaabwe tebategeera they are stupid. I'm living my life. I'm doing things byempulira byenjagala okukola. Abantu tebajja kunteeka baagala mbundowooze nga bwe balowooza. Stupid and shallow mind. That stupid myopic mind. Myopic mind. Gye baagala nange mbeere nga bo no. Era nakoze kati ngenda kukolayo n'akalala. Kati njagala kuza ndi national kakati I'm national. I'm trying to be national. Kagamba saagala kukoma wano mu Buganda wokka njagala nkome Ekkalamojja ngende Lango ngende wa ninze sente waliwo sente zenninda ezirina okunkozesa ekyo documentary bagiyita the voyage okay the voyage anjogereyo mu nfitine timusisobola kwogerayo giziva kusiwoka ngenda Africa yonna ngenda kufuuka ngenda mu Bafulani e West Africa ngendeko wali
waliwo eggwanga abanyarwanda gye baava eyo Ethiopia baliyita Bantu liri awo Ethiopia tribe efaanana nga abanyarwanda kwegamba I want to njagala kola adventure ku culture zaffe wano how they look like bitambula bitya nyambeko ku tourism of Uganda katugomanya abantu bangi nnyo abayagadde abakalamojo nga nakoze akantu ako babale tubamanyi na life yaabwe kintu kiyitirivu nyo it's very nice ate waliwo nabalazi kiki senga nabalazi ebinene nnyo kati balindeko waliwo firimu yetugenda okukola bagiyita abakunja akati ejja kubaamu okweyambula mugirinde yokumbuuzabuuza tuukira ku point kati buuza omwambaza otya tetugenda kubikka wantu wonna mu firimu eyo n'olwekyo mmwe abawulira nga mutyatya temugiraba mugifeeko temugiraba ebintu bya maama Nnabagereka biri private naye okumanyiira kw'Abaganda mwagala mu bitambuze wonna ffe ng'Abaganda abaana ba Kabaka tubawa ekitiibwa era tetuba discussinga. We don't discuss them. That is part of our culture of keeping secrets naddala ezikwatagana ne famire ya Kabaka ebyama tulina obikuuma ne tubyongerayo waliwo n'ebirala bingi bye mutajja kumanya ate bye mutalimanya okujjako the inner circle y'Obwakabaka naffe bannanyini Bwakabaka nga ffe tubimanyi byokka. It is beautiful. It is beautiful. Kyabadde kigezaako okubalaga tuwaliwo ebintu bingi nnyo bye mutabamanyiiko n'olwekyo temubamanyiira nnyo. Bintu bingi balina mu nsi ebibaliko ebiriwo eby'amaanyi n'olwekyo public temubamanyiira nnyo nga namwe mutayagala kumanya biri private byammwe nabo tebaagala kumanya biri private ebyabwe. So it was just a precaution, a warning. To the artists, akatabuwe katika for such talkability. Kitegeza ki abantu bakyayagala okusoma because ndaba buli omu. No, abantu Uganda ekyali nto mu civilization. Teweza na myaka 10. Teweza myaka 2. Ne bali abantu betwogerako betwagala okwefaananyiriza mali mu civilization ya myaka 8. Wira kati in fact kati fe Uganda erivinga mu gama bazungu balivingira mu 16 15 kati fe betulivinga bwe tutandika butandisi. We are just beginning with our life. We are in the journey. Era bana Uganda tubakubiriza tubakubiriza nabakubiriza wajja kubaawo ebintu technology biki eba forcing okusoma. Reading culture will just come by force, because if you don't read you don't solve anything. When you read you get knowledge and you solve things, you solve the problems around you. If you don't read ojja kufuna ekizibu. Kati nze so asaagala nnyo okusoma naye olwokuba nti ebizibu nina bingi ebinneetoolodde binforcinga okusoma ku kifuba nenfuna knowledge wanje. Of course, I'm going to read it. Nja kuba nze omu kwa abasooka okusoma. Ate njagala nnyo okusoma biographies z'abantu. Nanti it's the best teacher. Biographies z'abantu ye best teacher y'obulamu obwo. Kubanga naawe oli muntu, toli kisolo. So bw'osoma oyiga. Tiyawo ekizibu yakivaamu bw'ati, n'akivaamu bw'ati, n'akivaamu bw'ati. So it becomes a tick for us. Ate kakati era mwe temukozi temuli Baganda. Ate Abaganda tebabikolaakola bwe batyo. Bw'ogaa nti Ssaabasajja gusinze byonna biba biwedde. Gusinze ayi Ssaabasajja beene.
mukama wange salambwa mpologoma kamwaka anti abaganda buli kyotya kyomuyita bwotya ggulu eno olaba eggulu nga nti ggulu mukama wange buli kyotya kyoyita kabakawo kino kirekawa omusajja wa drone ezalumbuye yefuula alina information naye kimulekawo lumbuye saagala mudisikaasingako yagwa eddalu lumbuye yagwa eddalu a long time era nze neewuunya abantu basekadaama abaani n'abalala nammwe abagenda ne mugamba nsimanya tica kale omuntu abasomesa nti obulalu omuntu ogwayonoonekera ddala complete is my uncle balina ekizibu ekyo mu b'empindi ab'empindi batera okugwa eddalu bakojja bange tulina ebintu byaffe bakojja bange batasamiranga biri mu mpindi naye bwe ntunuulira lumbuye bwe nti nendaba a real mad person mad ne bu speed yeyogera kati mutandise okujja kati omuntu n'otandika no preparing abantu ng'ogenda balimba bulimbi ate kigula lugi n'obalimba from Monday up to Sunday nga twali wa cautioningako my uncle I'm cautioning you now eddalu lisuse nywa amakerenda wagalekebwa gavaako kojja kikola bubi nnyo kojja dda ku makerenda ensonga ya butidda wazirabye okutabuka ne nnyina wa yatabuka naye yamukola ki ensonga ezo nno sizimanyi muganda wa butidda bamukwanira mukazi we kati nnyina ayingiramu wa nga muganda wakwana mukazi we kale n'olaba embaata ezo netudisikasinga ku ebyo ebintu bya butidde byekisiru yafe ani yamuleeta ku nsi butidda mumawedde tontawaana kutawaana bw'oba obadde olukayita kasitanti tojja kukola nawe busitanti enyimba zimulemye okuwandiika musajja watu gano mawano ye nga bamusookayo gano mawano maama gano mawano lwali bya mizannyo nabugabo superstars muzannyo mulamba nti abaasa okuganza mwannyina ate n'aganza muganda wa mwannyina gaba mawano gano byadda kati baba mulowooza nti mulina ebipya bye muwandiise Uncle Kato tulina omulamwa nti nno akyayika drama ayongedde okugwa era tulesa abagenyi ab'enjawulo what is your take on that? abagenyi ab'enjawulo nga baali bamuleese tulina omukulu kugwa drama tasobola kugwa drama kitegeeza feelings zo kakati okujjako ng'abantu bonna bafudde olwo drama ajja kugwa naye ng'abantu bakyalina feeling wakyaliwo action wakyaliwo stories ezitambula kale laba DSTV baali tebagiraba abantu but look at it, look at the dramas which are there ate nga kitandika butandise genda ku Star Times abantu bakazirako ka Star Times paka we baleese eno makula dramas ezakayimbira zani no mu bikaali ebikaali tulina bikyusaamu ebikaali bye3,300 era abantu bagenda ne balaba mu byalo naye akati ffe drama katugwe twagala okukola ye drama w'abagagga tulina kuleeta standard za Bollywood za no there's this theater ali mu America mama not Hollywood there is theater kyebagenda mu ne bazannya omuzanyi baguyinza okubaako omwaka mulamba emyaka 5 olwo bakazanyira emyaka 25 kakati wano tetutandise okukola bakiyita cultural dramas tourism drama abantu bave Congo bajje wano okulenga bazze kulaba mizannyo Abamerika bo bakituukako abantu bava Japan ne bavaawa kugamba kintu kinene tekisobola kugwa
ffe tuganye okola emiramwa emikambwemu egibatakula obwongo ne bajja kubanga mu theatre bagenda ng'ogyeko okunyumirwa tuba tugenze kusolovinga bizibu bya bwongo. Tuli very, very, very creative. What is the problem? Well, there's no problem. Actually, gwe Keizi never banno. Keizi never banno. Mama Mutalaba, how successful drama. Chari. No kubera programu za mwezo nazo nga zogera ku drama. That is a plus, a big plus in development. But theaters are empty. Which theater is empty? You go to Labonita, it is empty. You go to Little Flowers, it is empty. People are not turning Little up. Flowers is not a theater. Little Flowers is not a theater. It's a bar. We have got 2 theaters. We have got 3 theaters in the country. La Bonita, Katende, ne Ebonies. Bw'ogamba nti no tewaliiwo bantu. You a liar. You a big lie. It is a big lie. It is a big lie. Eyaba Shamim yabaddeko ne problem. Who is Shamim? Mbozi z'amaluzi, mbozi z'amalwa. Mbozi z'amalwa akolera baani? Nanti muwala wange. Bonna baana mbalaba bulabi. Balaba. Mbozi z'amalwa akolera ani? Audience ye gyekoere mwagala ku digite mulaba. Tesobola mulumba mu theater mu byawule. Yawula drama wa digital. Babo Chakala Joseph, Bachakala Mufubuka. Yewa award atani yajimuwa. Ate mu America ne bamuwa award muki. Mu America nsobola okufuna ya abantu awo ne mbateeka mu room. Ne bagamba mungambe bannaye mumpeyo ka award. Sikyagala byakisiru. 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 Completely byakisiru. Kati abambozi z'amalwa. Bagamba Mariachi babasula. Kati Mariachi ajje mu Batifala ateeke yajjuze. Mariachi Madota Nchiko. Nanti totawaana bateekeye mu Batifale bakyuse bali bazanyira batamiivu ababazze okunywa omwenge gwabwe wali be basobola okuwira ezo emboozi z'abasiru ez'abatamiivu ez'abaki. Tewaliwo tabu. Kati mwe kimumanye nti abantu bagenda mu theater baba balina abantu babe baagala okukola ki okulaba. Abalabi ba theater balala n'aba TikTok balala n'aba Mariachi balala n'aba Shamimu balala. Amulaba wano kati ate kimugireta mu theater kiki okujjako mu theater ng'agenda kubaako ne issue ey'amaanyi gy'agenda okwadressinga. Wasembadde okola theater nekwata nga y'amaanyi ku Vita. Kyakwata. Oh, you're stupid. Did you? I made 75 million in 2 days. And what were the costs? The cost we are very low. Tetujja kwogera secrets zaffe. Era ebimu ku bintamiza ku programu byammwe bino. Naddala gwe case. Buli business ebeeramu n'ebyama byayo. Naye case ayagala atubikkula ebyama abalefoni batutawanye abaki batutawanye oli kaana kabibi nnyo case. Case you are bad boy. Oli ku field eno ogikuba naye case nkubuulira field eno bw'eneegwa toyina gy'ojja kukola. Nti nsiba nkibagamba. Musiriwayire muli mwagala field yaffe egwe temujogera kintu kirungi mujogera bintu bibi byereere. Kati case ayogera ebintu by'ekisiru. Did you make money? Gwe mu journalism okola mu sente. Are you making money? This King Kalisa giving you 20 million every month. Kati otumanyirira ki? Stupid of you. Stop it. Ndakedde nawe interviews zamwe. You are very hopeless. So you have yogera kunga chosen blood. Chosen blood. Which chosen blood are you talking about? Musiri wale that kumanyiranga theater.
mumanyira mutugezaako okulaba theatre yaffe tugipromotinga mu ngeri yaffe temutupromotinga ate ne mutumanyira si bulumi bwa loosi bulumi bwakumanyirwa embwa z'abakeizi okumanyiranga theatre temulina kye mugiteekamu mwagala mugisuule mwasanga egudde wala ndabyeko nga tujjeewo ne tukusaba ne tukwata abazanyi baffe tubanne mugende wa keizi twagwa mmwe temumanyi ki theatre bweri kumanyirwa mbwa tukoye embwa z'abantu abatategeera okwogera ku theatre kakati laba katugolinganga omujjonkezi kyokka oyagala okwogera ku theatre kalinganga akawunda akewunzise kagala kwogera not every fool will talk about theatre temunsiriwayirako gwe kaizi ogamba theatre yagwa kati NBS yagwa temusirina byenjagala kwogera nammwe obusiru bwe mulina bakigezeeko njabasibya mu toilet eno ey'enkoma njabasula mu toilet y'enkoma agezaako okuddamu oluyimba lwange saagala bayimbe ezaabwe nze sirina nyimba kale kanjogera ekikusanyusa dimintirya lubi nnyo temuluddamu mugende mulya bannyammwe BOCAT TV Neera.